Nkulamusiza muganda wange, nkulamusiza mwannyinaze gwenna mpuliriza era ndaba naddala gwayogera Oluganda era naawe asobola okuluwulira. Ekitiibwa nkiddiza Mukama, nkwebaza olwebale Mukama, nebaza Mukama olw'emirimu gy'osobodde okukola era naawe nkwebaza emirimu gy'okoledde eggwanga lyo, gy'okoledde ekyalo kyo, gy'okoledde famire yo, byonna by'okoze. Ebyo byonna birungi nti osobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe omuntu. Naye waliwo era ekirala ky'olina okukola, olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga Katonda yakutonda. Weebuuze, kubanga ebyo byonna nga tumaze obbikola, weebuuza nti kiki Katonda kye yantondera okukola. Waliwo Katonda kye yakutondera okukola, ekyo ng'okyakinoonyereza. Wamaze okutereza amakubo go naye wamaze okutereza mu layini yo ne Katonda yakutonda. Bayibuli egamba nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ennyo ensi era n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka gw'azaala, buli amukkiriza aleme okubula oba aleme okuzikirira naye afune obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bwe ngenda okwogerako n'olwaleero ng'amannya gange nze Nkwanga Vincent. Obulamu obutaggwaawo bwe njagala okwogerako naawe, bwe njagala okugabanako naawe, Bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Katonda bwo busembedde. Tebusobola kulabwa, tosobola kulaba kubanga tebulinga nga oba ndogamba nti bulinga oba omuti, obulinga oba ekiki, oba bulinga nti onoobulaba. Nedda, tosobola kubulaba n'amaaso naye nga busembedde, naye nga waliwo obubonero ne sayinzi bye tulaba ne tugamba nti ddala bo amazima buli nti busembedde. Bali beegamba nti mu nnaku ez'ebiseera ebyo ddala Kristo nga anaatera okudda, tuliraba ebintu abantu nga batandise okweyagala bokka, abantu beeyagala bokka, beefaako bokka, abantu tebakyayagala bannaabwe. Naye ebyo byonna nkakasa naawe ebyo gy'oli obiraba, n'abaana abato omwana omuto asobola okikulaga. Olaba ebintu bwe bikyuse, bulina kutulaba ebintu ebijja, ebipya, ebyentiisa. Omuntu n'akeera n'asanjaga famire ye n'agitta n'agimalawo. Omuntu n'akeera ne bamuwa ekintu oba gavumenti nemuwa ekintu oba kyakugabana ne banne n'akirya yekka, kubanga Bayibuli egambye nti ebiseera ebyo abantu bali babeeyagala bokka nga baagala nnyo ssente. Abantu basobola kati n'okutta olwa ssente. Abantu bali babeeyagala bokka nga baagala nnyo ssente, nga tebatya bantu, tebatya Katonda, tebatya bazadde. Olwo nali ndaba ennaku ezo akafaananyi ku mawulire ge bayita agataliiko nfuufu, omukazi nga omwana ng'ali ku nnyina avuma sensebula, ng'avuma nnyina n'amusensebula n'amusuula wali. Abantu bali tebakyatya bazadde baabwe, nga tebakyatya bakulu. Kati byebyo bye tulaba, ekyo ne kikulaga nti Katonda, Bayibuli ekyo ne kikulaga nti obunabbi obuli mu Bayibuli busembedde, butuuse. Obwakabaka bwa Katonda busembedde. Kaakati kiki ekyo weetaaga? Oyinza okumbuuza nti kaakati ntegedde obwakabaka bwa Katonda busembedde, kiki kye neetaaga? Kye weetaaga okukola kiri kimu kyokka: kulokoka, kukkiriza Yesu Kristo. Tewaliiwo kkubo ddala lyonna ly'oyinza kuyitamu kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli eyongera n'ekugamba nti Yesu Kristo ye kkubo, bwe bulamu era n'amazima. Era Bayibuli bw'eti bw'egamba nti Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka gw'azaala, amukkiriza aleme okubula, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Mu ye mwe muli obulamu obutaggwaawo. Teyakirumamu, Bayibuli teyakirumamu n'egamba nti tewaliiwo ayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'azaalibwa omulundi ogwokubiri. That means ng'asonyiddwa ebibyo n'abinaazibwako n'akkiriza Yesu Kristo n'ofuuka ekitonde ekijja. Bayibuli nga bw'egamba nti tebaba tebakyaliko musango abo abali mu Yesu Kristo, baba bafuuse ebitonde ebijja. Kyekyo kyokka, kyekisaanyizo kyokka ky'olina okuyitamu okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Naye nno olw'okuba nga kibeera kiri simple oba nga kyangu, abantu ne bakiyitamu ne bakinyooma. Naye munange oluvannyuma Bayibuli era tulabye ebyokulabirako bingi. Naye mu Bayibuli omwo mwalimu Nuwa bwe baamuwa okuzimba eryato, n'eryato n'alimala, n'agamba abantu nti simple, mujje muyingire buyingizi mu lyato. Abantu olw'okuba nga kyali simple nnyo ne bakigaana nga bawulira tebakyagala kikola olw'okuba nga kiri simple. Abantu nno tebaagala nnyo bintu simple, naye muyite omugambe nti onjagala okuwonya endwadde, leetayo omutwe gw'omuntu, leetayo ebizibu byonna, ebintu ebikaluba, bo balabanga byebyo ebisaanidde. Naye ng'obwakabaka bwa Katonda bwe butyo. Naye munnange, ku nsi eno gy'olaba bweti ekwokezza,
ate ogende ne mbulamu obw'omugulu ng'omaze okuva mu mubiri guno Katonda mwe yakuteeka ate era ogende na mu kwokebwa tokiraba nga kikaluba ate si kinyuma kubanga Bayibuli yabuuza negamba nti omuntu aligasibwa ki bw'alimala okulya ensi yonna n'agimalawo n'agirya n'agimalawo n'agikuba wali ate n'afiirwa omwoyo gwe ekyo naawe kikubemu okirabe ofune ssente ofune feeza ofune zaabu ofune motoka ovuge X5 ovuge ani naye ate obulamu bwo otuuke ng'obufiiriddwa tekiraba nga kirumira ddala ate tekiwa sensi ate nga enjiri ekubuuliddwa ddala gwayogera asobola okutegeera Oluganda nga tubuulidde enjiri naye okugikkiriza gw'okyalemye naye twebaza Katonda nti n'olwaleero oyongere n'ogiwulira era ebigambo bino by'owulira manyi bya bulamu era bigenda kukuzzaamu obulamu bigenda kukuwa obulamu bigenda kukuzzaamu obulamu Katonda akwagala naye bye ndwadde zikwesibyeko lwakubanga gw'okyalemereddwa okukola obuvunaanyizibwa bwo olemereddwa okukkiriza Mukama olemereddwa okwenenya olemereddwa okusonyiwa kubanga byebyo ebikolwa byonna Katonda byayagala okusonyiwa okwagala abaganda bo okwagala abooluganda okusonyiwa okubeera ng'okyawa ekibi bw'okyenenya tewaliwo Katonda ate wasobola kwakyuzinga ate era neyo endwadde tewaliwo weesobola kukulemerako singa oba weenenyezza ekibi kyo nga weenenyezza ebibi n'osonyiwa abo bonna tewali nsonga lwaki tosonyiwa oyo omuntu yenna gw'ogamba nti ono ye yankola kibi ki yakkola kibi ki nnyo oyo gwe kyotosobola kusonyiwa Katonda ng'agambye nti nkusonyiye ebibi byo byonna ndi willing obikusonyiwa singa obyenenya Bayibuli egamba nti bwe nga tukkiriza Mukama ne twenenya ebibi byaffe byonna wakisa era asaasira ng'abitusonyiwa kyensaba nno muganda wange oba mwannyinaze ggwe ayogera Oluganda era ng'ompuliriza ng'oba ondaba nkugamba ekintu kimu nti kkiriza Yesu Kristo okufuuka omulokozi wo nkakasa era nkukakasa nti n'ebyo byonna by'okyalaba by'olabanga ebikyali ebizibu wadde ebikalubye zikiriza mu Katonda nti bw'omusembeza mu bulamu bwo n'abeera ng'atudde ng'afuga mu bulamu bwo nzikiriza nti agenda kubanga nabyo abijjawo kubanga talina kyalemwa anti Bayibuli egamba nti Katonda yatonda eggulu n'ensi si ye Katonda yatonda eggulu n'ensi ye Katonda yatonda byonna ebiri n'omubiri naye endwadde gy'owuliranga kanti naye omukakasa ajja gikujjako n'ebyo embeera gy'olimu nkakasa nti bw'olokoka agikujjako kubanga singa tekyali bwe kityo yandibali tasobola kugaa nti omuntu bw'alokoka afuuka kitonde kijja teyandigambibwa atyo nti bw'olokoka ofuuka kitonde kijja ng'ate togenda kifuuka bw'olokoka ofuuka kitonde kijja omwoyo gwo gukyusibwa guddayo ne gubeera nga gucommuninga guconnectinga tugambe nti nga gucommunicatinga oba naye nga kyentegeeza nti nga gukwataganye n'eri gye gwava Mukama akuwa omukisa muganda wange baganda bange nina mikwano gyange besirema kugamba nti obulokozi bulina kuŋŋamba nti mukiza obulokozi mukwano gwange ameriddeewo mukwano gwange Kayanja mukwano gwange Makumbi mukwano gwange abeereeyo Manga Kwowino naye erinnya lye ntera nendyerabira naye ng'ate muno mukwano gwange tumaze na kyambadde mukwano gwange tumaze naye emyaka n'emyaka naye mubuulira ne bwa ati Kristo akwetaaga abantu mmwe Kristo abaagala obulokozi mulina okulokoka Kizzo olina okulokoka Franka olina okulokoka mulina okulokoka Mukama abankuumire nebaza Katonda olw'ekisa kye era bw'obanga oyagala okwatula ebigambo eby'obulokozi gamba nti ayi Yesu olwaleero nzikiriza oyingire mu bulamu bwange obukyuse webale kunfiirira webale kunsonyiwa bibi byange era olwaleero beera omulokozi wange beera Mukama wange nzijuza amaanyi go n'ekisa kyo n'okwagala kwo eri abalala nzijuza n'omwoyo omutukuvu okusobola okwagala abantu nkwebaza Yesu kiwedde olwo nno
kano kadakiika budakiika bubadde nga 10 bwenjogeredde ku bigambo bino kikumala okuyingira obwakabaka bwa Katonda ng'okikkiriza oba kikumala okugenda mu muliro ng'okiganye. Mukama akuwa omukisa.